Kulamusiza ko nnyumunanga ali ku CBS bali kuwuliriza ndowooza mukyali mu ggandalo lya Idi era baganda baffe mwenna abayisiraamu katubagaliza Idi ennungi. Bannabyamizannyo nga muli bayisiraamu waliwo omusambi wa Kampala Queens Shamira Nalujja, waliwo Zaina Nandede, Hajat Aisha Narule akolera mu FUFA Competitions Director, mukulu Ahmed Hussein, mukulu Hamza Nsereko Africana, mukulu Abdul Wasike kati na birthday olwaleero, mukulu Haruna Chobe, Haji Jamiru Sewanyana Managing Director wa Mandela National Stadium e Nambole, mukulu Hamis Kigundu nanyini Nakyubo Stadium ne omukulu Yashin Sentongo, muganda wange Umaru Kibombo ono ye akolera mu City Cafe wali Erukaya, wano mukama waffe wano Haji Abe Mukibi ne Haji Abu Kawenja, mwenna abayisiraamu yonna gye muli bannaffe katubagaliza olunaku luno lubagendere bulungi. Era nange sijja batwala nnyo speed olw'eggandalo lye mulimu, wabula tulinawo amawulire okuvaako wano nawali nga tetunnaba kuyingira mu nnyingo gye twatandika sabbiiti eno ng'etandika y'okutunuulira clubs nga tezinnaba kukwata ku bazannyi misingi ki gye balina okubangawo okuyimirirwa okuleeta abazannyi, kubanga bw'obanga enkola ya kubuukira eyaka muzannyi ayasse gw'ogula oluusi nga omuguze buwanana ate nga talina wagenda kuyambira. Kati bw'otunuulira ttiimu nga United bw'ogeraageranya Rasmus Hojlund eyagula obukadde 7.2 nga takugazizza kimala, ng'ate Patrick Doku eyaguze obukadde 2.5 ate nga yalabikalabikako, kyongera okulaga nti wabeerawo oluusi okugula omuzannyi olw'okuba omulengedde ng'ayaka naye ate nga tumaze kubangawo mpenda mwalina kuyita kutuukiriza buvunaanyizibwa. Simanyi oba kati ne kaakati United bweti bweyimiridde ku bazannyi b'owulira beesongako, awo tulinze bulinzi kulaba ngeri gye bagenda okuyingiramu akatale. So omulamu ogwo twagutandika olunaku lwajjo twamaliriza Man City, twali twamaliriza ttiimu ya Arsenal ne ttiimu ya Liverpool kwoteeka ne ttiimu ya Man United, kati olwaleero tulinayo ttiimu y'abanaffe aba Chelsea. Naye ng'okusooka waliyo omusomo ogw'enjawulo ogw'aba goalkeeper coaches. Omusomo guno gugenda kubeera South Africa, ngezezaako okubikkulako okulaba oba eriyo ba goalkeeper coaches bannayuganda abagenda okwetaba mu musomo guno. Numbers nga tezimatiza, ate nga omusomo guno guliko ekkomo, gujja kubeera gwa nnaku 3, gutandika nga 13 okutuuka nga 16 omwezi ogwa July ku Bumburu College eri mu Durban e South Africa. Naye beetaaga abantu wakati wa 25 n'30 nga ekitongole ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu South Africa ekya SAFA kyekiteeseteese omusomo guno, naye nga mugenda kubeeramu abakungu n'abakugu ab'enjawulo mu goalkeeper coaching. Era jjukira nti nno ne Munnayuganda Posnet Omonyi eyaliko goalkeeper eyakita amala kikwase Dennis Onyango Masinde yasajjalatanye South Africa eyo nga goalkeeper, kati naye yafuuka goalkeeper coach ali qualified, era ng'emisomo gye gimu gye gyamufuula okuqualifyinga okutandika okukola emirimu egyo. Era ngenza okulabako nga y'omu ku ba guest speakers ku workshop eno ey'omwezi ogwo ogujja. Naye ngenza okulaba ndowooza wano mu Uganda coach Moses Oloya bwe mpulidde yagezaako, naye ekimu ku bikyamulemeseza air ticket na visa, naye ng'alina ne option eyeetabamu ku mukutu gwa Zoom bw'anaaba ng'akwataganye ne Posnet Omonyi ng'omu ku facilitators mu musomo ogwo omunene bwe gutyo. Ngenza okulabako ku birungo ebyetaagisa nga yo Federation of South Africa nga bakkiriza nti nno buli bantu abaneetabamu okusuzibwa kwa bwereere
n'ebyokulya bya bwereere naye nga goalkeeper coach okwetabamu kijja kwetaagisa okubeera ne training kits olina okubeera ne USB okusobola okufuna notice ez'ebyo banaabasomesa era nga abanaabagumazeeko bajja kufuna certificate ng'emu ku bigenda okusomesebwa mulimu modern goalkeeping mulimu role of the goalkeeper coach mulimu principles of a goalkeeper training sessions mulimu talent scouting mulimu fundamental factors of high performance ebyo bigenda okusomesebwa ne mukulu Moses Oloya wano bamukazaako lya Hugo Boss gwe naategeddeko nga Munnayuganda yeetaagisa manyi na kino ekitongole mu mupiira gwa Uganda kibadde kyakajja emabegako eri tubadde tulina bubeezi ba head coaches oluusi nga bafunako ne ba fitness trainers nga tukomaawo nemanyako kumulangira Mike Mutebi yayagalanga nnyo Dr. Kibuuka oyo simanyi oba yaddawa yali yasambirako mu Bell FC emabegako eri naye ng'omusajja oli yadduka kakati nga Mike Mutebi gwayita naye bw'atuuka ku by'obukodyo Mike Mutebi yayogera bw'atuuka ogamba nti kakati byakuzimba fitness Dr. Kibuuka n'alyoka abakwatamu. Dr. Kibuuka yali musajja mukulu naye nga ssebo yakulembera speed kumuddukira naye ssebo nga takoowa so awe waaliwo naye kakati ekya goalkeeper coaches bano bajja bayingiramu mpola kubanga ebiseera ebisinga ba goalkeepers bebeekolangamu omulimu kubanga club ng'ebeera ne ba goalkeeper batakka wansi wa babiri era bwe mwamalanga okuba ennyumba wano nga ba goalkeeper badde eri nga beekuba bigwo byabwe biki tebalinaako guidance tebalinaako ki naye bamukulu wa Bugundi Fred Lukwago Giringe omugenzi y'omu kubaganzisa okubeera ne ba goalkeeper coaching eyo kugiganzisa n'atuuka n'okubeera ku national team nga goalkeeper coach paka mu mwaka gwa 2009 mwe yafiira olwo Cranes nefuna Fred Kajoba naye kaakati omugenzi kino nekijja nga kyewaganya mpola mu mirimu eja coaching n'ogezaako okutemaatema ebitongole ebyenjawulo mu coaching nga bw'obulirayo atendeka ba strikers nga abanga akikolera ku mbeera ey'obwannakyewa oba ebyakyeyagalire kyoboona akutte ku ba defenders naye eri mu Europe ekintu kino kinene ddala olaba nga ebitongole babimenyaamenyamu nnyo ensonga lwaki bo tebalina ba coaches balina ba managers weesanga manager alina abantu bangi nnyo wansi we bakulembera nga mwe muli ne ba coach mulimu head coach mulimu assistant coach mulimu fitness trainer mulimu bano ba psychologists mulimu ba nutritionists abayamba ku byokulya mulimu abamanyi abasoma kinesiology nga bino gundi mukulu Patrick Kabuye byakugukamu okumanya amagumba engeri gigeeyisaamu mu biseera ebyenjawulo kati ogenda okuwulira ate nga ne ba Nicholas Jova gye bava ye nga azze kutendeka free kick zokka na set pieces ogenda okuwulira nga tiimu nga Liverpool erina kocha bamusasula buli mwezi ng'ekimusasuza kutendeka throw in kakati bw'owulira ne goalkeeper coaching eno nga nayo eno gyetuuse era kakati nawano mu club licensing mu Uganda weeri yakajjalira ddala ekyebuuzibwa ba assistant si bano ababa coaches kuba kakati bw'otunulira mupiira gwaffe ogwa Uganda ba coaches usanga bali 6 oba 7 naye emirimu emirambulukufu obulungi ennyo gy'omanyiiko giba gy'aba coaches nga 2 bokka oba 3 head coach goalkeeper coach n'ow'abaana ba youth kati banaabalala emirimu gyabwe giri mu kimugunyu giyinzika okuba nga bagikola naye nga tetugimanyi naye nga oguviriddeyo ddala obulungi ye goalkeeper coaching kati wabeerawo courses nga zino eziri modern muli olowooza nti nno mupiira gwaffe ba coaches bandibadde bettanira courses zino kubanga ne gye bujjako awo
simanyi kuba nasinziranga kulonda best goalkeeper kubanga emabegako eri kibadde kyangu otunulira butunulizi statistics omusajja bamukubye ebizungirizi 300 nazikizaako ebizungirizi 12 yasinze okuzikiza ebizungirizi ebingi era yasinze obutayola mupiira mu katimba ke nga bamuteebye mu ngeri y'okuuma clean sheet ng'ogamba goalkeeper kiwedde yasinze nga bamuwa golden glove nga bateekawo ne Levyashin award kuba yo goalkeeper Levyashin yali musajja mu Russia ye goalkeeper yali awangudde balondo yekka mu byafaayo kakati awo nga bakuwa ogwo omudaali nga biggwa naye kakati ba goalkeepers tugenda okulaba bano ba David Raya ba Andre Onana ba Ederson Moraes Santana ba Alisson Ramses Becker ba Mark Andre ter Stegen ba Gianluigi Donnarumma ogenda okubalaba nga biitaba mu nnumba n'okugaba ne bagaba si byakuddiza backpass n'osabulayo nkubejja bakuddiza n'osiba n'oga kati nkoze ntya oke gundi oli bulungi ne gundi oli bulungi kampooli gundi yasinga oba kampono nanga nzirize nkyuse nzizeeko eno kakati kirabikanga zino courses empya ez'aba goalkeeper oba ba goalkeeper coaches zirabika ziteekateeka ba coaches ku nteekateeka eyo nti nno si byakusika daivu bino ebyaba David De Gea bw'obanga osise daivu si wabi naye olina okubaako kyoyongerako naye ate waliwo ne ba goalkeepers abeetumiriza kati nga bwe twalaba Alisson Ramses Becker wa Liverpool ng'eri mu kattu match egenda kugwa Liverpool efunye kona ate Alisson teyagenda kukuba bantu heda twa goal esala Liverpool ku muguwa ekyo olabanga ekyokwetumiriza bakochi bayinza obutakitendeka naye kino ekyokusambako kirabika kyo kati ye trend eriko era bwoddayo n'osoma mu byafaayo we baava okukyusa kye bayita back pass ne bagituuma reference pass ne wabeerawo n'embeera ey'okuddiza goalkeeper nga takkirizibwa ku mupiira guyoola n'angalo ayina kusiba na bigere era etteekero lyayingira bulungi nnyo mu World Cup ya 94 eyali mu USA nga kyava ku Euro 1992 ba goalkeepers mwe baalaaliza okulaaza goalkeeper omupiira n'agukwata n'abeera nagwo mu ngalo n'afuuwa n'oluwa ne bamuteeramu n'akayimba ate n'omukola ki goalkeeper takoonwako amateeka weegate bwe gaali tournament n'ebeera very very dull aba Peter Schmeichel abo nga yakwatira eggwanga erya Denmark goalkeeper wa Algeria bali balaaza olinga atuuka ne ku center n'ayisa ne center n'ayingira half ya opponent n'akuba back pass empanvu goalkeeper n'akwata omupiira jula nagutuulako nagwezizikoba nga kapiro akati bo aba IFAB International Football Association Board nga bateekateeka amateeka omupiira kwe gutambulira babakitunula ne bagamba sibo bakuddiza back pass kati tokyakwata n'angalo naddala nga back pass oli agigenderedde ate nga agizizaayo na kigere zino back pass ozizaayo na kifuba kale ozizaayo na mutwe kale ozizaayo na kisambi kale naye okuba ekibaliya nti okuba back pass kipa n'ayoola kakati nabana abali technical mu academies oba kale ne mu scouting system eya buli club ne batandika okunoonya ba goalkeepers abo abeegazaanya nga basambako songa twali tulabyeko ku ba goalkeepers abaali bakola ekintu ekyo ekyokusambako aba goalkeeper nga Jose Luis Chilavat yali akwatira ttiimu y'eggwanga erya Paraguay oli omwami nga tabwekebera mu kugaba ng'agaba ne bamuddiza n'asala n'abantu n'akola n'overlap okuva mu goolo ye naye nga si kiteeketeeke akyekolera ku lulwe ne ba teammates nga baakimanyiira kyoyo ye waffe naye ng'akikola bw'omu naye nga mu mbeera bwe yali nga ebiseera ensi yaffe nga tennaba kuseeseetukako mu byenkulaakulana ng'osanga ku kyalo kuliko amanyi okubajja ebinu oba emirawo oba emiyini oba emisekuzo nga ku kyalo aliko obwomu nga bw'atuuka okufa afa ne talanta ye kati abaleeta ebyenjigiriza kwe kuyiyawo zi vocation institutes ezo omubazi bakusomese busomesa si bino ti omwana oyo talanta omwana oyo alina talanta ebajja nga basobola okubisomesa abantu ne babiyiga kati ne mu coaching ba goalkeepers abo abeeyisanga bwe batyo
bayinako we batuuka munnaye bwagenda talanta yagenda naye ate omukola ki kati ba coaches ne batandika okukirowoozaako baga bakipa bano katubateekemu nabo bayinza okubaako kye bayamba mu nzimba z'ennumba kyovala goalkeeper wa Man City Ederson Rice Santana amalako season ng'akozeyo assist eziwera 3 oba 4 bwe mugabamu wano ne mugabamu wano ate ali press resistant nti nobojja ng'otiisatiisa ng'otaddeko n'ebitaala ng'oliko n'obumansuka akakkana kati mu kukakkana okwo bwe muyiguukulukokayo eri mu zone eya defending eri mu half yabwe ne musembera yinga gyabakubamu empanvu oluusi Kai Gundogan oluusi Phil Foden oluusi Erling Haaland ng'agenda wali ng'asigaza kipa wamwe ng'eyasisiti ewedde kati ne kibanga bano abali technical ekintu ekyo baakiyiiyiza ne bagamba ba goalkeepers bano tutandika obafunamu by the way bwe kibanga omupiira gw'abazanyi 11 ku 11 goalkeeper ng'ogyeko ebyokusika zidaiva akola ki ekirala ne bagaka tulina okutandika okusamba nga ffena tuli 11 ekyaliyo clubs ezikyakkiririza mu bagoalkeepers abo abasika zidaiva omupiira n'agukubayo nga alabye ngo naye waliwo migration eyo ba goalkeepers okwetabamu n'olwekyo kosi ng'eno ndowooza yandibadde nkulu nnyo eri ba coaches baffe ababa goalkeepers mu Uganda bagenda okugyetabamu wabula omukutu guno ogwa Zoom simanyi ngeri gye gunaayambamu nja kwebuuza ku coach Hugo Boss namwe abalina akasimu ke mumukubireko ababuulire oba kasobola okubaako engeri gye noyita ku Zoom omusomo guno n'ogwetabamu n'ofuna obukugu buno kubanga ba goalkeepers kakati ekintu gye kigenze tekikyaliko kugamba nti nasinga okusika dive yasinze waliwo ebirungo ebyenjawulo ebijja okukwetaagisa nga goalkeeper era eyo omupiira kakati gye gutunudde n'olwekyo koose eno yanga 13 okutuuka nga 16 omwezi ogwo ogujja ogwa July eri mu Durban South Africa naye nga ne mu ku bannayuganda ng'emirimu gyagikolera South Africa Postnet Omony y'omu ku abo abagenda okusomesa ku modern goalkeeper coaching katusabe bakochezi baffe basobole okufuna obusobozi ekintu kino kireme kubayitako mu myaganya gyangalo akati amawulire amalala era mu bufunze gano go gavudde mu nkambi ya Arsenal omuzanyi Gabriel Magalhaes bamuwadde endagaano empya ya myaka 4 okwongera okugizza obujja mulenzi wa myaka 27 eyo y'emyaka egisamba naye kaakati akongodde emyaka egiwerera ddala 5 miramba omujozi gwa Arsenal kasooka nga bamugula mu klabu ya Lille mu mwaka gwa 2020 ku bukadde 20 obwa pound era ndowooza nti nno Arsenal tesobola kwejjusa omuvubuka ono emirimu gy'abakoledde azze nga aimprovinga mu mirimu gy'akola naddala mu defending ye ng'omuntu ate era n'engeri gy'awuliziganyaamu ne defensive partner we William Saliba era kino kyongera n'okulaga obunafu bwe obusookerwako nti buli lw'abatasambye agenda na kinene nnyo Arsenal kyesubwa obwo mbuyise bunafu oba oli awo buyinza okubeera covered singa Arsenal esobola okufunayo omuntu ayagala okumufaananamu konti singa baba bataliiwo aba asobola ekituli ekyo kiba tekirabika nnyo omupiira guli ogwakasunguyira bwe yakubanga n'atuukanga n'okukasukanga enjegera ekikeerezi olwa poor timing ne red cards yakuŋŋaanyanga ezaakumpi buli kiseera bigenze bikendeera nga gyakoma ogenda okufuna obumanyirivu mu mirimu gy'akola kukooteeka n'okuba nti nno y'omu ku abo abafudde Arsenal ey'akabenje mu set pieces okusingira ddala amakoona badde alabika bulungi mu makoona ago agaleetebwa ng'agateeba era kasookanga ajja e Bungereza tewaliwo defender amusinza goolo mu ekyo ekibangirizi kyamaze e Bungereza eky'emyaka 5 naddala ba central defenders kale olaba nga buwanguzi bw'amaanyi eri parties zombi Gabriel Magalhaes ng'omuntu atera ne Arsenal nga club wabula waliwo byasobola okugira nga ayongerako ekisooka lwaki buli William Saliba lwabeera last man ne bamubiitinga ye tabeerawo kumuwa cover ate ng'ebiseera ebimu tubadde tumulaba nga bwe bamubiitinga ng'ate William Saliba ajja n'amuwa cover ekyo asobola okukimprovinga ne babeera nga emirimu gino bagibeerana
kubanga twalabako n'omulundi ogubadde gukyasembyeyo nga tiimu ya Arsenal lwe yakubwa aba FC Bournemouth. Omusajja enzali ye Brazil Francesco Evanilson de Lima Barbosa bwe yali agezaako okwabula nga ali ku center William Saliba namusikaka blouse n'akamunyolera mu bulago n'afuna kadi emugoba mu kisaawe. So muli wandirowoozezza nti nno engeri gye muli mu Central Defence Partnership nga muli babiri bw'oba ng'olinako ensobi oba nga akasajja kakudduseeko ebyasa partner wo alina okuba nga yalengedde wala n'akuwa cover. Kakati awo ndowooza kisobola okubeera improved. N'ekirala kwe kwetabamu mu build up asobola okukyongerako kubanga ebiseera ebisinga David Raya wabanga atandika tulaba nnyo nga Maguires gwe yettanira ateekamu engeri y'okwekweka genda okulaba era mulala gwe bawadde ye nga yeewaza obuvunaanyizibwa ate bw'ata taddamu kwepositioninga agamba nti naabo oba oyagala reference kale nziriza wendi buli lwata abanga nnyuse ekyo nakyo kisobola okubeera improved. Then ne bwekyo n'abanga emirimu gya Lewis Kelly nga gyeyongedde okusiikiriza egya Ricardo Carafioli mu namba 3 kubanga abavubuka abo bombi 3 gye bakuba yanjawulo wadde bonna ba namba 3 ate nga bonna bato newankubadde nga Lewis Kelly muto ddala naye ate ne Carafioli lowooza teweza bulungi na myaka 22 naye akyali muto naye Carafioli yakubira 3 egenda ku layini eyagala okufaanaganamu eyaba Andeko lwakuba ate eya Carafioli omupiira inako ko munjiko mu bwongo naye ate ya Lewis Kelly yata ayingira na wano munda nga bwe tulaba gondizi kyenko kyabadde atera okubamu. Kati either way ojja kwetaagawo omuntu agira nga akuwa cover ku nga tonnadda kubanga Maguires ekyo tayinza kituma Saliba kubanga engeri gye basamba mu Central Defence bagabana nti nno Saliba azanya ku right side ya Central Defence ate nga Maguires yazanya ku left side ya Central Defence. Kiba kitegeeza gw'olina okujjayo emirimu egiyambako mu zone Carafioli mwaba avudde oba Lewis Kelly mwaba avudde kubanga baba bagenza okukola eri era biba biyamba ttiimu. Naye ate ku neeyisa ya central midfield eya Arsenal oba tasuubiddeewo omu ku ba central midfielders okugenda okukavaringa namba 3 kubanga ndowooza yandibadde shortcut. Naye bwe kibanga alina okukubamu eyo zone ye Declan Rice Lewis Kelly oba Carafioli agenda okusalawo okusimbula ogenda mu maaso Rice aba yagenze dda ng'ali eri kumpi mu bifo byaba namba 10 kati ali tumusuubira kujja kuwa cover kubanga yaba akuliko ne maaso kakati abasigadde waani tolabanga ye Maguires naye ng'ate Maguires aba alina ekikola ne timing ekiko ekyawaggulu nti nno tayina kwanika oba kuleka mimwa gya goolu kubanga nga simigale ayina kikola mu ngeri yakwebba nga bw'akwatirirako oba Carafioli oba Lewis Kelly nga bw'akomawo kubanga ate central defender olabika bubi nnyo nga mu zone mwolina okubeera opponent mwayise n'abatokosa. So kati ekyo nakyo kisobola okubeera improved. Ekirala kyasobola okwongera okutereezaamu ye kino ndowooza kya ttiimu namba naye ndowooza ayinza okubikkula bw'abanga alabye ku butambi. Arsenal bw'ebanga kati bateebeddwa mu goola 3-4 ne bablockinga ebizungirizi 178 David Raya n'akola save 86 n'akuuma clean sheet 13. Kakati Gabriel Maguires mu nkwatagana ne banne mu ngeri y'okuzibira baba yino okwongera ne babikulamuko ku pages ez'enjawulo. Save zizino 86 nungi nnyo bw'obanga osoma statistics eri David Raya sajja akoze save. Kati mwabali mu defensive mechanism era nga Saliba ne Maguires yeyandibadde nga last line of defending muyina okwebuuza ebizungirizi bino 86
ebyakubwa mu David Raya kale n'ayamba n'abisevinga byayitawa byali bisobola okwewalika era clean sheet zino 13 David Raya zafunye season contribution y'abazibizi ebadde einako percentage ki kubanga waliwo okuba nti akasajja kabayise mudda ompya ne kagera ne kakukuba empagi kati webanga golo tenywedde toyina kweyibala nti kasita tenywedde oyina okuddamu ne weetunula n'ogamba ye kasajja kadde no kampiseeko oba ne kagenda kakipapiramu ompya ne kakukuba over the bar oba ne kagenda keetega ne kagwa bintu bingi nnyo ebiremesa golo okunywa naye oyina okusengejja n'ozuula contribution ya defensive mechanism n'eyaba defenders abayina okuba nti beba final line of defending contribution yaabwe ebadde ki ku clean sheet eyo oba ku goal entono eziteebeddwa mujozi gwa Arsenal era wayinawo n'okubikola ku pages eri munda oyongera okwebuuza kubanga enneeyisa ya ttiimu ya Arsenal nga basudde omupiira ekifuula kizibu okuleka okukakkana olabe golo yaabwe weeri bakufubutula ne bakupapyapapya okugezaako okukozesa ensobi ne bakuteeka ku bunkenke nakinaki ekyo bakikola nga ttiimu naye gwe nga eyagulibwa okuyimirira nga last line of defending oyina okwebuuza nti bano singa tebaakoze kino nze kino kye nakoze kyabadde kijaawo kyanditutaasizza ebyo nno ebeera nga self appraisal ndowooza n'emirimu gino egyaffe nayo yeetaagisa omuntu bwobanga okola omulimu olina okusooka ne weebuuzaamuko n'ogamba kakati bino byensaavinga abantu singa babadde babisaavinga nze byandibadde bimpisa bulungi self appraisal eyo ndowooza ekatinga oba kale yandibadde ekatinga across mu bantu abalina emirimu egy'enjawulo kubanga nze sijja kubanga nina omudaala gwange ogw'emiyembe mu katale ekibuye nenzija nentobekamu omuyembe eno wansi nga muvundu naye olw'okuba nkizudde nti nno oba oli mu taxi eyimiriddeko katono gundi mpaayo ku mulengo gw'emiyembe nonjolera emiyembe naguno ogwa wansi omuvundu nga gwogumanyi bulungi nojja n'oguteekamu mu kiveera nze nenkuwa 5 zo gwe n'ogenda ng'ojaganya naye nguntereddemu omuvundu ng'okimanyi kati ate bw'oneetooloola kubanga gwe atunda emiyembe sigamba nti gy'onoolya gyeginajjanjaba n'abaana naawe ojja kutuuka okubaako ky'ogula nga si gw'ekyekolera ojja kujja osanga omulala ng'ali ku mudaala gwe ng'atunda muwogo kati ate bwe bakuteekeramu omulaala oba muwogo alimu obulaala oba muwogo akaawa tojja kudda eri weesaasa abagoga nti omusajja ansibye ekiwaani nga naye nga naawe ku makya olina gwe wasibye ekiwaani eky'emiyembe self appraisal weeva gwe osaavinga kifaanana kitya era gwe wandyagadde bakusaavinga ekifaanana kitya kati kitegeeza gwe kyewandyagadde bakusaavinge naawe kyolina okusaavinga abo abalala so kati ne mupiira ndowooza bwe kityo bwe kyandibadde newankubadde nga Gabriel Magalhaes abadde alabise bulungi naye asobola okwekolako self appraisal n'abaako areas za improvinga mpozi era enkambi ya Arsenal mpuliddeko nti n'endagaano ez'okuzza obujja endala enteeseganya zigenda mu maaso ng'eya Bukayo Saka eya William Saliba Miles Kelly ne Ethan Nwaneri Thomas Partey discussions tezimmuka bulungi so nga ne Atletico Madrid erabika ate eyagala kumuddira mbu ne Juventus ne Saudi Arabia eyo ate nga mu kaseera ke kamu Jorginho ye agenda addeyo ewaabwe eri mu Brazil okukubira mu ttiimu ya Flamengo naye ng'okutwaliza awamu abazanyi bangi Arsenal beegenda okugoba ng'endagaano zaabwe zaaweddeko bawerera ddala abazanyi 17 nga mu abo mulimu n'abo abaana abato abali mu saidi eri academy kati naawo ndowooza ebibuuzo biba bigenda mu nkola y'emirimu ey'omukungu avunaanyizibwa ku academy ya Arsenal Pamit Saka abaana bano babayungula basinziira ku ki babascoutinga bulungi bamala baskoutinga enteekateeka yaabwe emmuka bulungi oba temmuka kubanga ebyo byonna byonna ebibuuzo olina okubyebuuza bwe kiba nga abazanyi bakulumuluka bukulumukusi bwe bati nga omupiira gwabwe guganya okummuka nakati yo saidi ya United bali mu kukyusakyusaamu mu bukulembeze outside the football team eri waggulu mu football club nga mukulu Jason Wilcox
abadde technical director kati bamukuzizza afuuse director of football. Ebitongole n'ebyo wano mupiira gwaffe tebiriiwo era ogenda okuwulira nga birina engeri gye bibulirabulira mu offices ezeetooloddaawo naye director of football aba munene ku technical director. Kale no Jason Wilcox bakwasiza omulimu ogwo. Kino ne kisindiikiriza Dave Brailsford abadde ali mulimu ogwo ogw'okulaba engeri ttiimu gyeddukanyizibwamu buli lunaku on a day-to-day basis, ne bamuteeka eri waggulu ku director of sports wansi w'ekitongole ekyo ekya Ineos eky'omukulu Sir Jim Ratcliffe. Jukira Omar Berarda yaliko mu Man City ye CEO, kakati waliwo n'omukungu omu eyaliko mu ttiimu ya Chelsea Christopher Bivell, ono bamuwadde omulimu omutongole ogwa director of recruitment. Abazanyi abajja mu ttiimu ya Man United alina okubafujjako eddusu omukulu yo Christopher Bivell. Kakati awo nabo bannaffe awo batuuse enaawalala tebabaddewo nnyo bisembula bisinga mboozi bwetyo. Brian Mbeumo bataddeyo zino ate bali bazigaanyi ebwebityo bibiriwo awo, naye kyebuuzibwa enneeyisa ya Brian Mbeumo bw'ajja mu United akubawa. Jjukira Brian Mbeumo abadde ayimiriddewo ku mupiira ogwo omuwanvu ogwa ttiimu ya Brentford era babadde bakuba ekyoto nga bakikuba ne Ivan Toney nga bakikuba babiri bokka. Brentford nga besuula omupiira baddeyo ne bakuba baasi Mbeumo ne munne gundi Ivan Toney nga basigala eno ku center line gw'omupiira olugukubayo ebiddirira byo byasa. Naye ate kati United enneeyisa yaayo yakuleeta mupiira gujja mu goolo gutuusa ku box awo. Bw'oba ogutuusaayo kitegeeza nti nno spaces oba ozifunza. Brian Mbeumo yeegazaanyiza mu spaces zifunziddwa. Akati eyo naye ekibuuzo kiri awo bwe kityo. Liam Delap yabalemye, yalabise nti nno yeegwanyiriza ttiimu ya Chelsea. Akati awo ekyo nekyo ekivaako mu nkambi ya aba Barcelona bakoze deal ne La Liga nti baagala emipiira gyabwe egiggulawo sizoni ya 2025-2026 esatu egisooka bagizannyire ku bugenyi, nga baagala okumala okuteekateeka ekisaawe kyabwe ekya Camp Nou kubanga baali bakiggala nga kiddaabirizibwa. Era mu kaseera ako bajja kuzannyayo omupiira ogw'omukwano mu kisaawe ekyo, naye nga kijja kukkirizibwamu abawagizi 2.5 bokka mu ngeri ya kugezesa, engeri gye banaatuusibwangako service, engeri gye banayingizibwangamu, engeri gye banakkakkanyizibwa, byonna mu nteekateeka ey'ekikugu. Era aba La Liga bakkiriza okujjako ndowooza bandiyagaddeyoko ne Champions League kubanga basuubira Camp Nou kubanga awedde mu makkati g'omwezi ogw'omwenda, naye baba La Liga bakikkiriza. Agegamu ku mawulire amalala amatonotono gendowooza nti wandibadde ogamanyiiko gwe muna CBS. Kati wetugenda mu nkambi eya Chelsea mu ngeri gye tubadde tukolamu bwe twakoze ku United, gye twakoze ku Arsenal, bwe twakoze ku Man City ne ku Liverpool. Mpozi ekya Liverpool kye twaleseeyo mu recruitment balina okuzzaawo omusajja oli abadde amyuka Ancelotti. Waliwo n'abatendesi abalinako akakwate ku ttiimu ya Liverpool wadde nga abamu baali bavuddeyoko, naye nga baali babaddeyoko mu kiseera embiranye wakati wa Man City ne Liverpool we yalinnyira enkandaggo ng'omwami Originders, Pep Originders yatuuka n'atambulamuko n'abaako gy'agenze, naye toyinza kugamba nti ebya Liverpool takyabimanyi. Toyinza gamba nti omupiira gw'Ebungereza yagwerabira n'olwekyo ayinza obutabeera wa mugaso eyo gye yagenze. Akati awo John Heitiga abadde amyuka Ancelotti namubagambye wano yagenze. Kati awo wajja kwetaagayo okurekrutinga omumyuka, mbadde sinaba kufunayo kipya mu nkambi ya Liverpool aliwa gwe balowoozaako okukola omulimu ogwo. Kati saidi ya ttiimu ya Chelsea era nga bwe twatandika ku by'ensimbi, Chelsea mu bintu by'ensimbi balina abakugu. Bw'oba tunuulira mu kisosonkole ng'otunuulira on the outset, obalabanga ttiimu esaasaanyiza omusimbi omungi
n'olwekyo egenda kwesanga ng'eri mu kattu n'abavunaanyizibwa ku kukwasa amateeka ag'ebyensimbi mu mupiira gw'e Bungereza. Ekyo kikyamu. Squad gye balina ezitowa biliyoni namba mu obukadde 400. Naye okumanya abakola ku byembalirira ne ku byenfuna mu ttiimu ya Chelsea bakugu kye baakola, abazannyi bonna be baafuna ba myaka mimpi ate ne babawa endagaano empanvu. Kati gwe bw'owulira nti nno Moise Caicedo baamugola obukadde 10-15 ga Katonda wattu abasajja yiyo omusimbi ogwo gwonna. Kazi Moise Caicedo baamuwa endagaano ya myaka 8. Olwo kitegeeza nti nno buli mwaka babanga gwe baguze obukadde 14. Obukadde 14 olaba nti obwo busoboka era tebumenya bateeka. Kati n'abazannyi abalala bonna bwe bati we baakola. Kyova olabanga omusimbi mungi bwe gutyo gugenze naye nga guba gutemwatemwamu over a period of time. Ogenda okutunuulira ng'era kibasaasanyiza buli season kyagala okwenkanankana n'ekyabannaabwe. Bolowooza nti ate bo tebasaasaanyizza nnyo. Kale nno balina ekibalo n'okulengera ewala engeri gye baakikolamu. Mu kaseera kano Mikhail Mudryk baamusuuziza shot number 10 ne bagiwa Cole Palmer. Mudryk yafuna ebizibu abo baamuzuula, simanyi ebiragalagala ebyawerebwa mu mateeka, simanyi naki. N'alekera awo n'okkuba akapiira aka Chelsea era kakati akyali ku nvumbo oba giwandiise ban oba suspension. Kati ne shot number 10 bagimusuuziza bagiwadde Cole Palmer. Liam Delap yazze simanyi kipya kyagenda kukuba nga kyanjawulo kwaba ababaddewo, kuba ekituufu kiri nti oba playing structure oba busobozi bwa buli muzannyi Enzo Maresca alemeddwa okufuna omupiira ogumala ogujja mu Nicholas Jackson. Kati ate Nicholas Jackson bwe gugaanyi Christopher Nkunku ne Joao Felix nabo abalabika nti nno talanta zaabwe nzitoko bw'ozigerageranya ku Nicholas Jackson balemereddwa okuteekawo obujulizi obusindiikiriza Nicholas Jackson ono. Either abeere ku bunkenke obw'enjawulo nti namba boogeza n'ozibiriramu bw'ati egenda, oba kabe kasinge n'okumusuulira ddala ebbali. Naye kikwewuunyisa omupiira gw'abavubuka wano guvumbedde. Akati awo simanyi ne Liam Delap kirabika bamuwadde shot number 9. Shot number 9 bw'ogigoberera mu ttiimu ya Chelsea ndowooza yasemba kubeera yabyengera ku Muyitale Gianluca Vialli ne ku Mudaaki Jimmy Floyd Hasselbank. Okuva eyo shot 9 buli abadde ajambala oba shot 9 y'ekisiraani oba abazanyi be bajja nga bayiise vivi awo simanyi kyoyinza kusongako. Naye bwe tulaba abazanyi abagizanye amina abajambadde mu mujozi gwa Chelsea n'ebyo bye bakoze nga tebannaba kujja mu Chelsea oba bye bakoze nga bavudde mu Chelsea oba nga bamaze okutuusa shot number eyo birabika nga byanjawulo. Twalabye gundi Pierre-Emerick Aubameyang byejambadde Romelu Lukaku naye ye yammuka. Academy graduate Tammy Abraham naye mpira tegwammuka nga yetimba shot number 9. Omu Argentina Gonzalo Higuain twali tukimanyi nti omupiira gwe gwali gusukkakaawo. Alvaro Morata naye bw'atyo. Fernando Torres agenda okuva mu Liverpool ng'omusajja afuumuuka goolo bwe yajja mu Chelsea shot 9 goolo ne zigenda nga zeeveera. Radamel Falcao Garcia Zarate, Franco Di Santo abo bonna waliwo ne gundi Mateo Kezman oba ye Kezman yali mubi by birth simanyi naye mwenda teyanyumuka bulungi ne batuuka n'okugizaako emabega ne bagikwasaako attacking midfielder Steve Sidwell ne bagikwasaako ne namba 2 Khalid Boulahrouz nga tiwaliwo mulala ajambala. Nolwekyo Liam Delap tulinze okulaba omupiira gwe shot number ye yafunye yakikwa ate ne bamwenda ababaddewo obamanyi bumanya nti talanta zaabwe nzito naye mwenda eganye okummuka oba ono yanaaginogera eddagala. Katuyinde tulabe nga recruitment exercise ya Chelsea ng'etandika butambisi. Akati Chelsea abazannyi baayo abawerako abalala bakomyewo okuva gye baabazika, abalala babakuza basuumusa okuva mu academy
erojja kulaba y'abazanyi abatamanyikiddwa kaga ye Chelsea erabika police yaayo ya recruitment bagikyusizza twali tubamanyidde mu kuleeta bacuba nga atamanyikiddwa toyina wojja kukuba mu Chelsea era bwe baleeta bano ba Alexis Martin simanyi yalina mu Russia ba Abramovich ayina musajja mu Russia agaye ngiri ginnatereeze ne kintu kyange bana bayimujje mu kwatemu kakati era ng'osanga tayina emipiira gye yakuba nga gyali jabbalirirwe abasajja nga bakuba omupiira buli namba oli gyakuttemu agikwatiramu ddala ate nakuba sizoni namba nga gonna akuba mukwafu toyina woyita naye be y'abacuba erabika egenda edibizibwa mu bukulembeze kaakati obuliwo obupya kyova owulira ng'eri amannya bano abazannyi gundi ba Kendra Paez ba Darius Sugo yo takyagirina era ndowooza ajja kuyamba nnyo awa Moise Caicedo ba Esteva Willian nalabyeko ne goalkeeper Mike Penders ate no ne Kepa Arrizabalaga yakomyewo kuba baali bamwazisebwazisi mu FC Bournemouth puliddeko nti Arsenal yagala kumugula naye ku Kepa Arrizabalaga nono Roberto Sanchez aliwo asingako waliwo n'omuzannyi omulala bamuyita Mamadou Sarr kale awo Chelsea weeri awo mugezaako okuzza obujja tiimu yaabwe n'okugifuula tiimu by the way kubanga bagenda okugula abazannyi bano nga babagula okusinziira ku talanta zaabwe n'okusinziira ku their availability ku katale nga kwe bali ku mudaala kale ne bajja nga bakuŋŋaanya a group of stars Enzo Maresca alwanye okulaba nga agifuula tiimu era agenda agisaawako obuwawaatiro mpolampola esobole okufuuka kyayagala naye era olaba nga mulimu ebibulamu bakakati bw'ova ku Cole Palmer ne Nuno Madueke ne Pedro Neto wano Moise Caicedo ne Enzo Fernandez ogenda okulaba nga ne Maka Kukureya kale muteekeko ogenda okulaba nga abasambi bayinga abaweddewo abalala bakuba gwa bulijjo basobola okuba nga bawanguddeyo ekikopo ekya Europa Conference naye Europa Conference ntonoko ne ba opponent boosangayo bayabayaba bw'obageraageranya ne Champions League Chelsea mwegenda ogenda wajja kubeerayo demands nga ndalako abazannyi bano abatamanyikiddwa baba ino okubanga omupiira bagenda kuba mungi bagondi bano ba Mark Gill bano ba Trevor Chalobah ba Tosin Adarabioyo bayinza kukuyamba kutuusaako ebyo byofunye bakuwadde Champions League position bakuwaddeyo ekikopo ndowooza babanga abakoze delivery newaga kakati munnaffe ekiddako gw'omanyi ebyokulya ku meeza kwebiri ne fooko kati gwetandikiraawo naye sirowooza nti nno basobola okujja ku high table ne bakuba omupiira nga gujaayo bwe baba nga bakugukuba waagalawo basiniya baabwe kubanga ndowooza ne Romeo Lavia oyinza okumuteeka mu abo abaliwo mu Chelsea nga bemukuba nene kati bw'ofuna Romeo Lavia n'oteekako ne Cole Palmer n'oteekako Noni Madueke n'oteekako ne Pedro Neto oyinza n'okuteekako Levi Colville ne Marc Cucurella kwenda okulaba nga tulina nnyo kusukkaawo n'abalala nga bakuba gwa bulijjo mukulu Kakeeto Julius muzajja wa Chelsea waliwo wano n'owekitiibwa David Kyewalabye Male bimanyika abawagizi ba Chelsea n'omukungu David Ntege avunaanyizibwa ku protocol wano mu Bwakabaka nzi ndaba nga Chelsea awo erinamu abasambi nga 6 oba 7 nga waagalayo okuweza abazannyi 15 awo bonna onoobajja mu katale kuba tetunnaba kumanya lya Mudera ku kyagenda kuwa
ayinza okubanga kiri abadde akikola kubanga yomu kuba badde abanene manyi omusambi bwafuna freedom eyo eyokuba omunene yeegazaanya n'akola ng'ayina ne chance ekola ku nsobi nga tewaliwo n'agenda mung'oola kuba bakimanyi ye munene naye kaakati bw'anajja eno nga eriyo abanene abalala simanyi oba akaliba kanaavaayo nga bwe tubadde tukalaba mu Ipswich Town. So Chelsea okusomoza kweyina kukyali kw'amaanyi kati Jadon Sancho wuuyo naye tebafunye tiyaleese bujulizi bulaga nti bamusigaze babadde baagala kwerijja ku Muhammad Kudus ono naye kasente ke kangi naye ate Kudus ndokumulaba kumpi yenono Madueke naye omupiira gwe tegunnaba kugguka kakibeere ku ye ng'omuntu kakibeere ku byafaayo bya Chelsea mu ba inverted wingers bw'obanga olabyeko ku Damien Duff n'olabako ku Arjen Robben nga ba wingers ba inverted wingers baba bayita ba wing forwards mu jozi gwa Chelsea ng'olabyeko ne kuba Eden Hazard ono tannaba kutuuka akyalinamu okusala ekyokwesanyusa nga takuba business ebintu by'oluusi tebibeera na purpose tekitegeeza necessarily kusala n'oteeba naye n'okuteekateeka emikisa egivaamu ggoolo kiyinzika okuba nga purpose kucreatinga diversion bw'okuleetinga diversion oteekewo Cole Palmer walina okwewagaanya kubanga Cole Palmer alabise nti nno buli lwasamba Chelsea erabika bulungi bw'atasamba Chelsea esannyalala naddala mu nnumba zaayo kaakati olina okuleetinga diversion either naawe oteekewo omukululo ogugwo nti engeri gy'oyita ebbali bwe batakuggyako ba opponent babiri oba basatu tebasobola kwaŋŋanga kimala kati bwe bajja abasatu kitegeeza nti nno ekibangirizi kigenda kusigalawo Cole Palmer wali wagenda okutokoseza abantu oba si kyo mujje wano mubeera n'emirimu ne Cole Palmer emirimu egyo mingi ekyenkanidde awo naye tulinza okulaba omukulu Enzo Maresca engeri gy'agenda okikwatamu mu katale nga tanaba nakutandika kusambayo maaki n'emu mu katale agenda kujja yaani nga azze kukola ki ebibuuzo ebyo ndowooza bye birina okutunuulirwa nga bagenda mu katale ndowooza weewo ate sabbiiti ejja Katonda nga akkiriza tujja kunoonyayo omulamu omulala kwe tuyinza okutambulira olunaku olw'enkya muto wange Issa Batayambadde Kimbugwe ajja kubeera wankulukuku nga baweereza final ez'emipiira egy'ebika eby'Abaganda mugende mubeereyo bannange bazzukulu ba Lwomu abeddira endiga nga basiitaana n'engabi ensamba engabi eyansamba erabika ekikopo eyagala kyeddiza kubanga baakiwangula n'omwaka guli oguwedde kale awo weekend kanji balekere era mbasabira ebagendere bulungi.